Lino ly'essomero lya Kamira CU Primary School mu ggombola y'e Kamira mu disitulikiti y'e Luweero. Lyali litudde ku bugazi bwa yika 5 wabula kaakati waliwo 2 ate nga nazo batandise okuzeegezaamu. N'olaba oli ng'apima mu compound nti wano ntundawo poloti wano ntundawo poloti. N'olwekyo mbadde nsaba nga gavumenti lino ssomero lya gavumenti eryambako basale amagezi gonna essomero lino lifune ekyapa ekyaliyo ku lwalyo. Omukulu w'essomero lino Cedric Ngonzi agamba gye buvuddeko waliwo enju eyatandika okuzimbibwa ne kaabuyonjo y'essomero yatwalibwa abagambibwa nti ettaka baaligula ku baana bannannyini ttaka. Kaabuyonjo yali yaffe naye baagitutwalako kubanga bannannyini ttaka abaana bajja ne basala ne bakuba oluwenda kaabuyonjo n'eddeeri era bw'oba ogituuseeko baagisiba yonna abantu balina bwe bakolaki bagenda. Weesanganga n'abantu bennyini abandibadde bawa land titles nabo tebali willing. Amasomero amalala 9 gali mukatyabaga akafaanana bwe kati okwetooloola disitulikiti yonna nga kivudde ku butabaawo biwandiiko biraga bwannannyini. Gonna ettaka babeera nga abaatuwa ettaka balikendeezaako. Sempa Church of Uganda basooka tuwa acres 10 kati wetwogerera baatulekeddewo acres 5. Bagawa amasomero ate ne tutakola ku byapa ate abazzukulu abatamanya kugaba kuli bo bavuddeyo ate ne batandika ate okwezza bakadde baabwe bibagaba kubanga ettaka lifuuse lya ttunzi nnyo. Akulira ebyenjigiriza e Luweero Florence Bbosa Ssekitooleko agamba kino kitataaganyizza nnyo enkulaakulana y'amasomero naddala mu bwetaavu bw'okugaziwa wabula ekisoboka kikolebwa okutaasa amaala agatannaba kugwa mu kizibu kino. Batandika okwogera ne ba family members abadonating ettaka ku masomero era tusuubira nti tujja kutuuka ku solution eri everlasting. Carlton Scovia Nakamya, NTV.